bye mbadde nkugukamu kati ne weebuuza bijja bitya ne bikwatagana ne bikugukamu ate ng'eno gye mwetaaga obiwuliriza bwe tutyo twebaza Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala era n'ebyasobodde okubikola kyenagamba bannayuganda nti this is an organic revolution nti eno revolution kuva ku mukulembeze waayo ow'ekitiibwa era omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu okuba nti ebintu byekola mu nkola ey'ekinawayira enkola ey'ekinawayira n'enkola eya okwesimbuliza okuba nti ensigo ogikasuka eri gwengolowooza ogikasuse naye ate gy'ogikasuse n'emera era omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi yaluŋŋamiza ndowooza olunaku lwajjo obakabo bwabadde obwasande ku mutimbagano yagambye nti bwe baasuula tebamanya nti zaali nsigo zaali zakudda so kyewuunyisa naye nga kituufu so ndi sebo consultant in terms of diplomacy and protocol international protocol so solo kubulira nti katoyo president atambudde bulungi president ensonga zazikutte bulala oyo queen so kwekukuka kwe tulimu n'okwongera okubangulwa in governance issues tukyayongerako ebyokusoma ebyo tebigenda kukoma tujja kusoma kuba tuli bato tuli bagezi ate tuli willing okuyiga ebyo bye tubadde tetumanyi wakati mu kubiyigira mu nsi yonna so twagala okwebaza njagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform kyasasula school fees ne bannange bonna abansobozesa okulaba nti okusoma kuno nkuyitamu njagala kwebaza bonna abenyigira mu bantu bangi nnyo beseebaza mu lwatu kubanga tuli mu lutabaalo saagala batandike kubanoonya nti ate ono naye yamwogedde ono naye mwogedde naye ye gwe twewaayo okwogerako buli ddakiika ye mukyala wange Edith Katende oyo ye tetuyinza butamwebaza ekisooka mu mbeera enzibu okunzikiriza ate nembanga mulekawoko naye nabanga kyekikulu future y'eggwanga kyekikulu so njagala kumwebaza era n'okumudedicatingira obuyivu buno kati naye simanyi kyanoonyereza ekitiibwa kyemba muwaawo naye nga njagala mwebaza nokunjagala n'okumpabula mu nsonga ez'enjawulo ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda ne ate n'ezange ng'omuntu manyi okujja noga nti otereire leero ogayise bulungi kala niye ezirawundi so Edith Katende tukutumire ku program togisasulira takuba mu kalango kakati ndiwo nkuwuliriza gwo ngamba kiki ekiri eno kyekiriwo mpulidde jjajja Lubambe Nsinga abasuubuzi bamuŋoola sokolindeko wayiswa kulikayo navudde ndabako chepe sukumpulire eyo chepe kati biri byembadde nsoma nandikuwa gisomera abantu kuba kati bwebagamba nti kati siri wa bulijjo kati liri essomero lyembadde nsomeramu bw'omaliriza emisomo gyabwe nga alumni kati nga bakuwa kabaji bakwambaza kambaze kasoma nti gw'obusoma kayongo eddoboozi lyo onatandika osoma ebintu ebyo era ajja kubituukamu kuba naawe mbikwagaliza alhamdulillah inshallah so amaiso tegasoma bukalamu gajja kusoma kuliko ebigambo bigamba nti US Institute of Diplomacy and Human Rights kakati pano ntitubye sente nkubira tispeaka bye nkubira byennyini ebyo byetulimu kati kakati kyekyo eyo chepe kabalu munaye bwe twesinkana ku bisaawe ebyennyonyi ebyenjawulo twebuulira ebizibu ebiri mu nsi omanyi wangamba buli lwojja ng'olina kyotaddeko ekitali kya bulijjo netegereza era nkwagadde seggwanga awo giwangudde kubanga abantu bamanye se buli lino essomero gye mbadde
nafuna omukisa nti mbadde nsoma n'aba diplomat aba heads of mission ba attaché of embassies so tebadde era kya bulijjo era tekisomesebwa abantu ba bulijjo so njagala kwebaza abo bonna abansobozesezza okulaba nti nsobola okuyita mu musomo ogwo mu ggwanga lya America ne tugumala ate era tugamba bannayuganda nti ffe tukyasoma temwewuunye enkya nti ate mbagambye nti ate kati masters nzimaze ate kati ndi mu governance ate kati ndi mu degree bye tuliko byennyini ebyoteekateeka Uganda empya edda waliwo ekigamba mu Uganda teyinza kuba America kati ate ffe omugigi gwaffe gugamba nti Uganda esobola okusinga America kuba tukirabyeko teknologiya tukonsuminga y'omu ekitusumbuwa wano nti obwongo bwa abatukulembera bo buli retarded bonoonyi tebusobola ku movinga fast naye kati olwaleero bw'oba nga oli muziriensi bali ku AI leero wano ffe tukyali mu kunyiga stamp mu passport bali ku AI artificial intelligence kati gwe bali mu kudevelopinga kati gwe munnayuganda owuwa developinga ki bwe yalabye train y'amasanyalaze Tanzania eyagikoze sina musajja mukyala president mukyala aliko bwe yasikira entebe buli omu yalabanga ekizibu naye olwaleero yakoze kilometers esuka 10 nga za cable owulira kakati minisita onajanaga tugenda naffe kwanguwa tibwolabanga mulirwana wa wasize ekikazi ekyana ekyeru tinaawe wase ekyana ekyeru mwe mubaddewo ebbanga ddene 40 years myaka 4 myaka aga kakati awo wetuli era wetusinze okusimba essira nga bannansi so njagadde okwebaza bannayuganda olw'okutuwa omukisa mu buweereza n'okuba nti nafunyeko omukisa nenjogerera mu town hall meeting e Waltham Massachusetts Boston eri bannayuganda njagala okwebaza akakiiko akateesiteesi omukulembeze Marvin mukulembeze Leila deputy coordinator wa diaspora yonna Haman naine byonna njagala kwebaza bonna bali eyo bonna njogera mannya g'abannayuganda bawangalira eri njagala okwebaza abakadde baffe bamaama baffe mwenna abajumbidde emikolo mu bungi bwe mutyo njagala kwebaza abavubuka mwenna abawangalira mu ggwanga erya America abawaddeyo obudde wadde muli mu nsi eteetaagisa kufaayo nnyo gye mwava naye ate ne mulaba nga kyetaagisa era nga kyaddala okufa ku ggwanga lyammwe kubanga ate we mwalireka lirina waasi enguudo ze mwalekawo tezikyaliwo amalwaliro ge mwali mwogerako tegakyaliwo ebyabasawo byadobonkana kati n'ebyabasuubuzi nabyo mubirabye abantu abatambula e Bulaaya mu myaka egy'ekyenda mu myaka egy'enkumi nga atandika abasinga baali basuubuzi abaali balabye nti ensonga zaali tezitambudde bulungi naye nga bibadde ekololo birabye ekololo nga jajja akayana n'abasuubuzi kubanga one jajja nabagamba kino nakyogerako nga kitandika nti ekitongole ekiwooza omusolo tekisobola kulemberwa mu gyasi kuba nga tonagenda ku musolo soko tunulire ensolooza teriyo nsi gye bagoba muntu aguze bintu bye mu dduuka ne bamugoba nga bamubuuza lisiiti nga balinga abagoba kagamba bazikomezaawo omusolo guli ogw'omutwe naye kati bagukomezaawo ku bintu nakugamba nti oli yali asibye omulambo gw'omwana omuto nga bagusibye mu box tebalina sente za sanduuku bamuyimiriza ku bypass nga bayifulisi kubanga balabye ekisibe kirina okuba ne lisiiti balabye ekitereke kirina okuba naki ne lisiiti babagamba anti ono mwana tutwala kuziika tetulina sente zirimu ze mumanyi nti sumula tulabe kubanga babagambye ifirisi ekyo kyekiva mu kuba nti gavumenti efuuse y'abaana abako n'emikwano efficiency mu bukozi busereba kakati bw'ova ku ky'omusolo era emisolo egisoloozebwa giri ignited by the policies
egy'ekitongole ekisolooza omusolo emisolo egisoloozebwa giri ignited process ezo ziri ignited by the policies of abasolooza emisolo tebakoma bukomi mu kusolooza bagereka n'okugereka kuba owa revenue bakera ne bamugamba nti kati kweno budget banita amongo n'empuuga gye bagenda okubbako esente nti ye olina okunoonya obutabalika 22 mu bannayuganda oba otya jukira ebintu ebireeta sente ebireetera gavumenti sente wano mu Uganda sente ezo tezirina accountability babbanzi be balyandye government buildings rent avaamu tolina ogenda musanga mu accountability aba individual bawamba ensi eno ziba zigenda ku akaunti ya muntu kakati batunulira nnyo okunyuunyunta munnansi mu kika ky'emisolo egy'enjawulo ajjawo gw'otalaba n'akugamba nti agenda kwongera 100% ku mafuta already amafuta nga ga buseere nti bw'amba yongedde ku mafuta esente gwe manya bumanya nti nekiri kyakulimba nti bw'onaakolera wano ebintu tebigenda kuba bya buseere akulimba kubanga the first factor of production is transport. Transport arwaningibwa ki energy ki wano mu Uganda toyina motoka ya sola n'ey'amasanyalaze temunazikolerawa we zirina kubeera wadde ziri mu 2 oba 3 kitegeeza nti mafuta ogataddeko omusolo mungi as a factor of production kitegeeza oyongeza sente ku buli kimu as a finished but also before being a finished product nti ekyamaguzi gwe kyoyogerako nti yenyigiremu ekyokukola ekkolero okitta from the start ng'oyongedde omutitimbe gwe sente ku one factor of production called transport. Okay? What are the factors of production? Of production? 1, labor. 2, land. 3, transport. Simple. Ngezaako gwe omuntu ali mu kuwuliriza otegere kiki ekizibu we kiva nti kati policy eyannakyemalira yo okuba nti baagala okwejovaana okwetiribuusa okuspendinga okwegaggasa okunyagulula bannansi babateekako akazito okubanyunyuntamu kye batabakoleredde kufunamu kubanga ng'onaagamba omuntu nti amafuta ogongedde mu siringi 10 muwa oluguudo ng'emmotoka ye ejja kumala omwaka nga tegenze mu galagi naye wano bw'ogula emmotoka bw'omala okugigula bakubuuza olina makanika olumala okugula emmotoka we papa nti olinayo olwakiseka oba nkuwe kubanga environment ey'eggwanga ekusindika mu galagi waliwo ekinewunyisiza wa Yesu tuli wamu kakati teobasobola kukkaanya nti omuntu eyawamba eggwanga lino ali wala nnyo ne reality era bali kye bamugamba mwe wano mu bangi tewali ku bo ayinza kubimugamba gwayinza kuwa budde na understandinga kubanga bali ba Luganda bako na ba mikwano. Musiguzi yava mu State House izekada era omuntu yenna abadde alowooza nti Musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu nayawukana ne genoyo kubanga ebirango mmwe mwennyini wano ku lediyo mubiranga ebya Ifulisi temubiranga nti wadde Museveni yayimiriza Ifulisi ekyagenda mu maaso birango biri ku lediyo kakati abo yayimiriza ki akutegeka nti asooka akuwangula kuweze amala akuteekeko eryanyi yenkola ya nakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwa bannakyemalira bwe bakozesa mu kulaga ensonga nti bagimaliriza nti aleeta abantu n'abawa naye ku luno abantu baganye ekisooka bagenzeeyo mu kukoowolebwa babadde batiddeyo kubanga bamanyi nti ne bwe banaakola batya togenda kuba wamwaganya kubanga ekireetera emisolo gino nakugamba nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti n'abaakapapula nti nabo abataddeko 18%. Gw'omanyi omuntu okuteebereza nti maani ye n'agoba n'ateekako siringi 10 afune 12,500 oli n'alinda nga jjajja n'agamba nti waateebera wennyini wonna waateebera nja kumuggyako omusolo gw'omuyita mwangu
kati gwe gwenkinyonnyola kiyinza okulwawo kutegeeza nti talina gwatajja kunyigiriza kuba waliwo ne deliberate move y'okwavuwaza bannayuganda. Omusolo gwa waggulu, interest ya waggulu. Olemeddwa gwe nga gavumenti okuteekateeka interest nti omusuubuzi agande kwewolera ku ssente nnyingi. Ebbanga lyonna bagamba nti banka y'obusiraamu tugiyite nga wagigaana. Olwabadde okugulawo enzigi ezisooka gw'osoosa okuddukayo yagala $1,000,000 180 naye ogikube ekigwo afazaali nga bannayuganda tebagifunyemu. Enteekateeka y'okwavuwaza bannansi. Kakati egyo emisolo gyonna gwe gy'owulira tosobola kuleeta musolo nakugamba nti nga tetunaajunga ku musolo the ability to tax in that taxation system togirina. Obusobozi obusoloza omusolo mweyo enkola yeolese togirina. Tolina masanyalaze kuba nakugamba wano nkiddamu nti Kayongo omuntu gyakolera olutuukayo amasanyalaze nga bagajjako nga bagazeeka, oluddeeka nga bajjako nga bazaawa ku mulimu asasulaga security right ya kiro kiri mu maduuka. Amaduuka eyo mu kibuga obatuukako emisana bonna nga bali mu nzikiza. Naye ate bw'avaawo okugalawo abanga galawo ate ateekako kufulu ne lidda ettaala nga tobudde bugenzi galawo saawa emu. Abanga galawo amasanyalaze ne gadda n'alekako security right agenda okumalako omwezi nga bamumanya $2,000 egy'amasanyalaze. Ogamba ifulisi amaduuka mu Uganda basuubuzi batono nnyo, buli omu ng'alina edduuka erirye. Balina masa 2 masa 3. Oli apangisa amasa ga 3 n'amanya nti ataddemu $2,000,000 n'agamba nti akampangalire wano diguli nagisoma poteya. Alina first class mu Makerere University, taata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu ssente aligenda n'afuna ku mulimu, baamulimba ne bye baamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasa 3 wanateeka ejjoola. Nagazi nali wa mu Kiyembe n'oteekamu amajoola gaaga 3 lolo nga 2 oba 3 kubana buli lolo bagiteekako ekibuli nti bapima buzito bwayo. Oba oleese ki oba oleese ki ye jjajja bamugamba nti ekizito wati ekyobuseere. Olabira ddala abantu abatali bateeketeeke na mu revenue collection bino binagwerawa kujjako nakyemalira tewaliwo na munnayuganda mpuliriza bino byonna ffe tubibazimbamu mumanye nti mwekyawe. Omwagala w'abangi yabagamba nti mujja kiwulira abaali abangu ab'okubalaata tebamumanya naye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubbako ekintu kyo n'akisigaza abalala ne basigala nga nabo baagala tunnyonnyole yakubbye atya lwaki yakubba aba takyalina kyayinza butakola munnansi. Era tewayinza kubaawo because the failure of all dictatorships is taxation. Because abantu bagenda okuteekako tax they are the bourgeoisie, the middle class. Kakati government buli government obwanakyemalira buli bwekatinga financial ties n'abantu abalala kati ku global world etandika okusuffocatinga munnansi. Munansi buli bwe musuffocatinga emusuffocatinga okumwavuwaza ng'ekikola through the taxation policy kubanga ate obwanakyemalira mwanattu bwo ekirala kyebuteekamu buli nakyemalira ate afuuka mu lugube. Buli nakyemalira afuuka mu lugube. Ennyonta y'okwagala okwetiribuusa okwejovaana n'okwonoona ssente z'omuwoomusolo erinnya appetite. Janita Amungu n'akwata Range Rover ng'abbye amabaati g'abantu b'e Karamoja n'afuna Range Rover n'agiwa bbaawe ku madala ga Parliament. Mukolo mulamba nga gukolebwa bakomishona kubanga nabo babasiima ku ssente zammwe ez'omuwoomusolo Mpuuga ne bamuwa 5 bali ne babawa 4. Kakati gwe obusungu bwe baleeta ku kufulu yeewuwo kuba ebinaba birya mu wiiki 2 miliyoni 5 biguliramu ekyana amakese guku oba okyayina. Kubanga bw'obanga otambuliza ku level nga ya tugambe ropu era bw'obanga ofunyemu 5 era onoonya seguku wali kolansi tekyana kigane kubanga tekiri seguku n'otunda bannansi kuba bw'obatunda olina obbavaamu.
lwakuba ate bano bawano banjawulo abatunda ate nakola supermarket nogana naye ono omuntu ogutegeera oli mukuba bannayuganda tokola supermarket katumala okweteekateeka okusaala bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo katumala okwaziina then nkobe utandikirawo Adhan ku 17.9 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja magulu mugongo oba teweewulira bulungi oli mulwadde oba olina omulwadde nywa eddagala lya Chalkmail lyongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde ezikuluma n'okutangira ezisobola okukosa obulamu bwo musange mu famasi zonna era yakakasibwa NDA nga bali wamu ne weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Riham nga bali wamu ne aba Elimat Industries Limited abakuleetedde emifaliso gya Nice Form emigumu era nga miwangaazi mu buli kika.